abagamba seminti tawera ne mugaana. Waliwo akatambi akaze kasaasaanya ku mikutu gye mugattabantu nga kalaga omusajja ali ku mpingu nti yakwatibwa oluvannyuma lw'okugamba nti seminti atundibwa tawera. Kyokka nabo olwatuuka okupima seminti ayogerwako nga ddala kiraga nti yali tawera. Kino kyaviirako bangi okusitula amaloboozi gaabwe ku mbeera eno. Kakati nayitiddeko kwadiwe nagenza okulaba ku buli nsawo ya seminti nga kuliko sitika ya UNBS. Kyembuuza, ani atubba ku bano kampuni oba? Abamu ku bazimbi batubuulidde okusoomoza kwe bayitamu naddala mu kukozesa seminti ensangi zino. Si kyangu kya kukkirizisa mugagga seminti tawera ng'ekizimbe kigudde alowooza mwamubbye. Ogula kilo 5 mu bigambo mubikolwa nga si kilo 5 batunda kaveera kuba tulina ogula kilo nga gavumenti ekikakasa ezo zina kuba kilo ameka 5. Bwobaze nti wano ngenda kozesa eggaali 3 ku lesho eyo kitegeeza nti seminti oli abatawera mu lesho gy'oyagala kukozesa. Wekitukozesa nti woba ogambye nti mukole eggaali 4 awo lesho gy'oba okoze kitegeeza nti lesho eyo tekoze eki teweze kilo ziri ze batoolako zirina kye zitukosa. Bagamba kino kiviiriddeko ebizimbe bingi okugwa ekiviirako n'abamu okufiirwa obulamu bwabwe. Kubanga omuzimbi oyo yatabula nga seminti tawera. Seminti ono abeera n'ekizibu ky'amaanyi kati akitandika okugyamu enjatika kati nga zino z'olaba kati zitandise okwatika nti bireeta obuzibu ng'obwo n'okubeera nga seminti mwennyini anafuwa nga bw'oyisaako engalo bw'oti abanga talina ki buli obuvumu obw'amaanyi obugumu obulina okunyweza langi eri gy'osiigako. Nze yazimba ennyumba nga mayinja omuzibu gwe naleeta yambalira ekituufu naye nga kibala mu butuufu bwakyo naye nga ate seminti yatukosa. Ogenda okulaba nga ekizimbe kigudde. Bwe kigwa ate kanso nevunaana omulala omuzimbi oba yinginiya naye nga ate omukyamu tumulese eri. Oli abala ayinza obala ngenda kwesa wirubaalo 10 oba wirubaalo 6 ate gwoba omubbye kiba kijja leeta obuzibu ku kizimbe. Era byewe kyosanga ekizimbe kigudde oli yabaze ebirala ate nawe ofunye kirala. Kati bano baagala ekitongole ekivunaanyizibwa ku mutindo mu ggwanga Uganda National Bureau of Standards kiteekewo etteeka eriwaliriza buli dduuka eritunda ebizimbisibwa okusooka okubyekebejja n'okukakasa nti ebipimo bituufu. Zipime eko minzaani kila 5 nti gateekeko wali ku minzaani ate maze okukakasibwa National Bureau of Standards ekakasibwa zebakakasa oluvannyuma lwa mwaka. Wano ekitongole ekivunaanyizibwa ku mutindo gw'ebintu mu ggwanga Uganda National Bureau of Standards wekiviiriddeyo okutangaza ku nsonga eno. Bategeezezza nga bwe baludde nga beekebejja omutindo gwa seminti mu makampuni gonna agali mu ggwanga. Okulondoola kwa UNBS kwekoze ng'obutambi tebunatandika era n'okulondoola kwe twakoze ng'obutambi bumaze okuyitangana tukakasizza ddala nti mu kkolero siminti ono avaayo ng'awera. Abakugu baffe bazzeemu okukinoonyereza ne bakisanga nti kwezo kampuni ze tulambusiza olunaku olwaleero zifulumya siminti obusawo nga buwera. Bano bagamba seminti ono yandiba ng'atoolebwako mu maduuka gy'atundibwa. Kati ng'obuzibu tusanze okusanga nti abantu bwe bagula siminti ono n'atuuka ku biduuka, ab'ebiduuka abamu bakola benyigira mu kujingirira siminti. N'abamu abatambuza siminti eno ku site, ku construction sites eziri wonna we tuzimbira abazimbi n'abazimbisa olusi baggulawo obusawo buno ne benyigira mu kuteeka ebirungo ebirala ebitali siminti mu siminti oba nekimu okuwewula obungi bwa siminti ono. The adulterators are getting the empty bags and repackaging underweight what? Cement. Batubuulidde nga bwe waliwo abantu abakwatibwa ku nsonga eno. NBS erina emisango ziwerera ddala 6 nga tubadde tunoonyereza mu Uganda. Twali e Mbale, twali e Mukono, twali e Nakasongola, twali e Luweero ne wano mu Kampala. Ng'ekyamazima bano be twakwata tukyawemegana nabo mu kkooti.
ng'obuzibu twabasanga bajingirira. Baggulawo obusawo ate ne bayongeramu ebintu ebirala ate oluusi ne bakendeeza obungi bwa siminti. Kati bawadde abazimbi amagezi okubeerako bye bagoberera okulaba nga tebakozesa seminti atawera. All Ugandans to be very vigilant, read labels, ensure there is a quality mark, to first of all to know that what you're buying has been certified, and therefore verify the weight before you carry it home. When you carry it home, read the label, know how to handle it. Okusinziira ku UNBS bakugenda mu maaso n'ebikwekweto okwetooloola eggwanga lyonna ku bantu abatunda ebintu ebitatuukanye na mutindo.